okuyimba sijagamba nti nkubuddemu bubi kubanga nkyali ddala muto natandikira music ku ssomero. I participated kugamba music simuzeemu buzibu bukulu wabula music mbudde buto nga manyi kye bayita music. Ekitegeeza nti bannayuganda basuubire ekipya mu music we Uganda. Ekitegeeza nti era bannayuganda bagenda kulaba music we Uganda bwe yeeyongeramu life. Bannayuganda basuubire ekintu ekipya, ekintu ekirimu live. Omanyi music atalimu live tanyuma kozi tekigasa kuba hit leero babe nga tebakyakujjukira. Njagala bannayuganda bawulirize music wange n'obwegendereza bategere nti music life gye mutaddemu nze nga nze Shamda Mesha, life gye nzize naye nenteeka mu music wange agenda kustayinga for long. Abantu bajja muwuliriza bamuwulirize nga bwe bamuddingana. Ng'ate tunnaba kutuuka ku music wo Shamda Mesha bwe tulaba essaawa zino mu music tubeera n'abantu betwegomba. Senga mbadde muyimbi nani kugambye nti nze nsobola David Lutalo yankolera tugeze kati gwe mu music bwe twogera ku music ani gw'owulira gw'ogamba nti mu butuufu music ono bwannyimbira aba ayimbye? Mu generation ebaddeko emabegako awo nyumirwa nnyo omukyala Juliana Kanyomozi nga right now njagala mu this generation ya urban style music njagala nnyo omwana muwala Spice Diana. Anyway